abadde okwegumbulidde ogw'okumma Ssaabasajja Kabaka ono nga yeeyita Pressure mwana mulenzi wa ku TikTok okwo avudde Ssaabasajja Kabaka n'amuggyako ekitiibwa kye kyonna. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obbajjukiza ate olunaku olwaleero akwatiddwa era asibira amabega wa mutayimbwa. Akaana kano kadde keefudde ensonga ku TikTok okwo nga kavuma Ssaabasajja Kabaka emisana n'ekyo naye nga munnange we kali wano e Buganda naye nga kano akaana kabadde katume kabadde katumye baganda bange. Yes, era twamaze okuzuula nti waliwo abanene abadde batuma akaana kano era ng'abantu bano tebali wala wabula bali awo Mmengo naye nga ko kabadde keegumbulidde omuze. Kabadde kwegumbulidde omuze ogw'okuvoola Ssaabasajja Kabaka awamu n'Obuganda. Tetumanyi lwaki abantu abamu baagala okulwanyisa Obuganda, baagala okumalawo Obuganda era bagenze maaso n'okulaga nti nno Ssaabasajja Kabaka bamuggyako ekitiibwa kye. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ebintu ebimu mujja bikola naye ate twongera obbajjukiza nti mujja byejjusa. Time egenda tuuka wano muweereddwa obusente muli mu kuvoola kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Okyali mwana muto oggyeyo feesi yo ovumye Kabaka byonna by'omuvumye naye olowooza ki? Mbu weefudde Kabaka gwe Kabaka bannange naye oba ensi eno eraga wa? Omuntu n'avaayo omwana ng'ono n'atandika okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Bannange tuwemuse nnyo baganda baffe, tuwemuse nnyo, tuwemukidde ddala, tetumanyi ki naye obuwangwa bwaffe walayi buggwaawo. Bannange obuwangwa bwaffe buggwaawo. Bannange muyimukemu baganda bange, mikwano gyange. Kano oyinza okalaba ng'akagenderere naye n'ensonga egenderedde ddala mu maaso mwe muyinza okiraba ng'ekya just naye ng'abantu bo bali mu kwesaawo byabe. So kye nnyinza okugamba baganda bange, mikwano gyange, nti tuyimukiremu tulwane kubanga buno obwana buno mubulabanga ki naye obwana butume. Ate kajja ne keerimbika mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kalowooza abantu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakatuma. Waliwo baganda bange, mikwano gyange, ensonga eno tugitwale ng'eya serious era tugirabiremu ddala eggumba. Buno obwana akantu akagenda mu maaso mukawulirize. Waliwo akantu akagenda mu maaso. Waliwo ayagala okutuvuga okututeeka ku point evoola Ssaabasajja Kabaka. Era kyayagala akantu ako Museveni yakaagala ng'ayambibwako Mayiga. Tutandika okuvoola Ssaabasajja Kabaka direct. Ekyo nkikubuulira. Era waliwo abantu abamu bavaayo lunwe ne bavoola Ssaabasajja Kabaka waffe. Leka nkubuulire. Gwe wenna ali mu struggle eno ng'ogamba mbu Ssaabasajja Kabaka struggle yo tagimanyi, olimba. Omusajja n'avaayo n'agamba tetubongoota. Omanyi Kabaka Ssaabasajja ayogerera mu ngeri alinga Kyagulanyi. Osegedde. N'amala n'avaayo n'agamba twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18. Yagamba tugenda mu kaseera akazigizigi akazibu. Twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18 ne 19. Twagala kukimanya. Kabaka ne bamuweerawo obutwa. Mwenna mwabiraba. Kati omuntu angamba mbu Kabaka tali ku saidi y'abanyigirizibwa. Oba olimba. Naye Katikkiro Mayiga Ssaabasajja avuddeyo n'agamba n'ayogera ku baana abagenda mu mawanga g'Abawalabu nga bava mu nsi yaabwe erina ettaka eggimu. Osegera Ssaabasajja avuddeyo n'ayogera ku situlago zaffe n'agamba obwakabaka weebuli naye bwakola ki? Tebuyina buyinza. Kyategeeza bwawambibwa. Osegera kati leka nkubuulire ffe abantu nga ffe Abaganda yeffe tufuula Ssaabasajja ow'amaanyi. Nti akaseera buli wayogera ekigambo ne tuwuliriza tugamba Ssaabasajja ayogedde. Naye Katikkiro Mayiga yajja n'akuba waako ayagala okukakubaako Ssaabasajja ayogera ekigambo Abaganda babirabe bulabi. Museveni kyayagala kubanga Museveni amutya nnyo. Ekyo nkikubuulira. Amutya nnyo. Kati waliwo omuntu ayagala tuvume Kabaka naye nga tumuvumira mu linnya Kyagulanyi, mu linnya lya people power, mu linnya lya nkyukakyuka. Okawulira baagala okuteekawo omukululo oba olusalosalo wakati wa Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka. Baagala okutwawula
baagala okugezaako okulaga nti obwakabaka tetubuwa kitiibwa. Ssaabasajja kabaka, obwakabaka tubuwa ekitiibwa bulungi nnyo, naawe tukuwa ekitiibwa. Naye Katikkiro oyo Mayiga nedda, tetumuwa kitiibwa. Era Ssaabasajja yagamba ye talina buyinza. Omanyi otyo oba obutaba na buyinza, oba obwakabaka obutaba na buyinza, kitegeeza tebusobola na kukyusa pozishoni z'abakulembeze babulimu. Omanyi otya? Oba oliawo nga kye yali atugamba Ssaabasajja. Omanyi Ssaabasajja ayogera alinga Kyagulanyi alinga Ssaabasajja. Boogerera mu gundi. Akubulira information naye ng'olina olowooza nnyo okugitegeera. Ssaabasajja yatugamba tayi obwakabaka tebulina buyinza. Omanyi otya oba obwakabaka mu butaba na buyinza? Nti tebusobola na kukyusa pozishoni z'ababulimu. Olowooza otya? Tetubongoota. Olowooza statement ezo zitegeeza ki? Ssaabasajja ali naffe. Era omuntu yenna amuyisaamu amaaso mbankubulamu. Ali naffe. Endwala gye yalwalamu yalabibwa. N'engeri gye yabonaabonamu tewali ataagiraba. Ssaabasajja. Naye yalwala n'ensonga ezamulwaza bw'oba olina amagezi waziraba. Okitegera? Kati omuntu yenna gamba mu Ssaabasajja tali ku ludda lwaffe. Tukitegeere nti obwakabaka bwaffe baabuwamba era bwawambibwa. Era kati ssaawa zino Ssaabasajja ajja n'akola statement bweti, Mayiga n'ajja n'agiyiwamu amazzi. Ate ye n'ayogera birala. Mayiga olulala yali eyo bunyolo ku bino ebyamafuta. N'agamba musimanyi mukolagane ne gavumenti. Nga bw'agamba abantu. Mukolagane ne gavumenti musobole okufuna mu bintu byammwe. Nga Mayiga bw'agamba abantu. Ebintu bino biri tricky. Era gwe wenna avaayo avoola kabaka. Tugenda kwambalagana. Avoola Ssaabasajja kabaka waffe tugenda kwambalagana. Bali aba abaakavaayo okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ssaabasajja kabaka wa Buganda n'owabakonjo n'abakonjo. Waliwo akantu akagenda mu maaso mu kawulirize. Waliwo akantu akagenda mu maaso. Waliwo ayagala okutuvuga okututeeka ku point evoola Ssaabasajja kabaka. Era kyayagala akantu ako Museveni yakaagala ng'ayambibwako Mayiga. Tutandika okuvoola Ssaabasajja kabaka direct. Ekyo nkikubuulira. Era waliwo abantu abamu bavaayo lunwe ne bavoola Ssaabasajja kabaka waffe. Leka nkubuulire. Gwe wenna ali mu struggle eno ng'ogamba mbu Ssaabasajja kabaka struggle yo tagimanyi, olimba. Omusajja n'avaayo n'agamba tetubongoota. Omanyi kabaka Ssaabasajja ayogerera mu ngeri alinga Kyagulanyi. Okitegedde? N'amala n'avaayo n'agamba twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18. Yagamba tugenda mu kaseera akazigizigi akazibu. Twagala kumanya abatta abantu baffe nga 18 ne 19. Twagala kukimanya. Kabaka ne bamuweerawo obutwa. Mwenna mwabiraba. Kati omuntu agamba mbu kabaka tali ku saidi y'abanyigirizibwa. Oba olimba. Naye Katikkiro Mayiga Ssaabasajja avuddeyo n'agamba n'ayogera ku baana abagenda mu mawanga g'Abawalabu nga bava mu nsi yaabwe erina ettaka eggimu. Okitegera? Ssaabasajja avuddeyo n'ayogera ku situlago zaffe. N'agamba obwakabaka weebuli naye bwakola ki? Tebulina buyinza. Kyategeeza bwawambibwa. Okitegera? Kati leka nkubuulire ffe abantu nga ffe Abaganda yeffe tufuula Ssaabasajja ow'amaanyi. Nti akaseera buli wayogera ekigambo ne tuwuliriza tugamba Ssaabasajja ayogedde. Naye Katikkiro no Mayiga yajja n'akuba waako ayagala okukakubaako Ssaabasajja ayogera ekigambo Abaganda babirabe bulabi. Museveni kyayagala kubanga Museveni amutya nnyo. Ekyo nkikubuulira. Amutya nnyo. Kati waliwo omuntu ayagala tuvume kabaka naye nga tumuvumira mu linnya Kyagulanyi, mu linnya lya people power, mu linnya lya nkyukakyuka. Okawulira? Baagala okuteekawo omukululo oba olusalosalo wakati wa Kyagulanyi ne Ssaabasajja kabaka. Baagala okutwawula. Baagala okugezaako okulaga nti obwakabaka tetubuwa kitiibwa. Ssaabasajja kabaka, obwakabaka tubuwa ekitiibwa bulungi nnyo, naawe tukuwa ekitiibwa. Naye Katikkiro oyo Mayiga nedda, tetumuwa kitiibwa. Era Ssaabasajja yagamba ye talina buyinza.
omanyi otyo oba obutaba na buyinza oba obwakabaka obutaba na buyinza kitegeeza tebusobola na kukyusa pozisioni z'abakulembeze babulimu. Omanyi otya oba oliawo nga kyeyali atugamba Ssaabasajja. Omanyi Ssaabasajja ayogera alinga Kyagulanyi alinga Ssaabasajja boogerera mugundi akubulira information naye ng'olina olowooza nnyo okugitegeera. Ssaabasajja yatugamba tayi obwakabaka tebulina buyinza. Omanyi otyo oba obwakabaka mu butaba na buyinza nti tebusobola na kukyusa pozisioni z'ababulimu. Olowooza otya? Tetubongoota. Olowooza statement ezo zitegeeza ki? Ssaabasajja ali naffe. Era omuntu yenna amuyisaamu amaaso mbankubulamu. Ali naffe. Endwala gye yalwalamu yalabibwa. N'engeri gye yabonaabonamu tewali ataagiraba. Ssaabasajja. Naye yalwala n'ensonga ezamulwaza bw'oba olina amagezi waziraba. Okitegera? Kati omuntu yenna gamba mu Ssaabasajja tali ku ludda lwaffe. Tukitegeere nti obwakabaka bwaffe baabuwamba era bwawambibwa. Era kati ssaawa zino Ssaabasajja ajja n'akola statement bweti Mayiga n'ajja n'agiyiwamu amazzi. Ate ye n'ayogera birala. Mayiga olulala yali eyo bunyolo kabaka. Baagala okutwawula. Era Ssaabasajja yagamba ye talina buyinza. Omanyi otyo oba obutaba na buyinza oba obwakabaka obutaba na buyinza kitegeeza tebusobola na kukyusa pozisioni z'abakulembeze babulimu. Omanyi otya oba oliawo nga kyeyali atugamba Ssaabasajja. Omanyi Ssaabasajja ayogera alinga Kyagulanyi alinga Ssaabasajja boogerera mugundi akubulira information naye ng'olina olowooza nnyo okugitegeera. Ssaabasajja yatugamba tayi obwakabaka tebulina buyinza. Omanyi otyo oba obwakabaka mu butaba na buyinza nti tebusobola na kukyusa pozisioni z'ababulimu. Olowooza otya? Tetubongoota. Olowooza statement ezo zitegeeza ki? Ssaabasajja ali naffe. Era omuntu yenna amuyisaamu amaaso mbankubulamu. Ali naffe. Endwala gye yalwalamu yalabibwa. N'engeri gye yabonaabonamu tewali ataagiraba. Ssaabasajja. Naye yalwala n'ensonga ezamulwaza bw'oba olina amagezi waziraba. Okitegera? Kati omuntu yenna gamba mu Ssaabasajja tali ku ludda lwaffe. Tukitegeere nti obwakabaka bwaffe baabuwamba era bwawambibwa. Era kati ssaawa zino Ssaabasajja ajja n'akola statement bweti Mayiga n'ajja n'agiyiwamu amazzi. Ate ye n'ayogera birala. Mayiga olulala yali eyo bunyolo ku bino ebyamafuta. N'agamba musimanyi mukolagane ne gavumenti. Nga bw'agamba abantu. Mukolagane ne gavumenti musobole okufuna mu bintu byammwe. Nga Mayiga bw'agamba abantu. Ebintu bino biri tricky. Era gwe wenna avaayo avoola kabaka. Tugenda kwambalagana. Avoola Ssaabasajja kabaka waffe tugenda kwambalagana. Bali aba abaakavaayo okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ssaabasajja kabaka wa Buganda n'owabakonjo n'abakonjo. Segedde. Byebyo nno baganda bange mikwano gyange bya pressure 256 munange si birungi. Ono yagenze mu maaso n'okuvuma Ssaabasajja kabaka nenga ono mwana mutume era nga mwami Yoseite Buhabulwa yamutuma agezaako okumalamu bwakabaka bwaffe maanyi, agezaako okukola bino okulaga nti no wanjawulo. Naye baganda bange mikwano gyange Museveni buli kimu ekikola tukiraba naye twongera okujjukiza nti Buganda lwazi naye munaleeta bano abantu then after alinazaako ki tewali kyakuzaako. Kansubire nti answers no naye nga bya bigambo abyogedde. Weebale nnyo byogera naye naawe katulinde enkomekereza oyo.